Amasomero agasoba mu Lwenda olulamba gaweereddwa ennaku 7 zokka okuwaayo ebyetagisa eri Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo awatali ekyo gwolekedde okugibwako olukusa lw'okusomesa abaana b'eggwanga. Ebyetaagibwa mulimu okulaga embeera y'ebizimbe mwe basomeseza buyimiridde, olukala lw'abayizi n'abasomesa, olukala lw'abayizi abalina akawuka kakalwaza mukenenya n'ebintu ebirala bingi era nga awatali ekyo boolekedde okuggalwawo. Baga tujja kuba lya wiiki emu yokka. Ebintu bya gavumenti tulina budde. Twali n'exercise twali ennaku 10 kati kibatanda ate baleme kujjuza zino olwo bagenze. Kati be bafuuse abapoliisi ate tebavudde ku kyakubeera abapoliisi be baagala okubeera balooya abagenda okubuuza abajulizi ate tebakoma ku ekyo ate baagala babeere era abalamuzi abagenda okusala omusango. Bw'abadde atongoza enteekateeka y'okubala amasomero mu Kampala ey'omwaka guno muteeka nga ategeeza nga gavumenti bwediddemu amasomero gonna gasobole okutuukiriza ebyagasabibwa. Kyokka bannannyini masomero abamu bagamba nti okuggalawo amasomero g'abantu kibeera kimenya mateeka era wano kkooti zigenda kulamula. Nga bagenda n'ekintu kino mu maaso, private schools oba bannannyini masomero gano bagenda kubavunaana babafunemu ssente ez'obwereere. Kubanga bano tebateekawo masomero gano nga bakozesa mpapula, bakozesa ssente. Kakati tomala kusiga nsimbi z'otandika okukungula ng'oli agizanyiramu. Ffe gavumenti omuntu okutwala mu kkooti aba atutte gavumenti mu kkooti ate gavumenti bagiwaabira tulinga president ate ne boona otuwaabira era tujja kukusinga kwakyo tuliko ffe tukikola mu mateeka. Kati bonna abasigaza ennaku 6 zokka okuwaayo ebyo ebyetagisa awatali ekyo boolekedde okuggalwawo era nga guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusookedde ddala gavumenti okuggalawo amasomero agaziimula enteekateeka y'okubala. Shamim Bataaliwo, WBS TV.